abatuuze b'e Diobi mu gombolola ya Abukuku mu disitulikiti y'e Koboko bakeeredde mu kikangabwa oluvannyuma lw'okusanga abantu basatu nga battiddwa. Ku battiddwa kuliko ategeerekese nga Sulaiman Mali ow'emyaka 43 n'abalala 2. Ettemu lino lyabaddewo ku ssaawa nga 8 ez'amatumbi budde. Bano babadde batambulira mu mmotoka ekika kya drone namba UE 186 BP nayo nga ebukeeredde ku makya esangiddwa ekumiddwako omuliro. Okusinziira ku batuuze kiteeberezebwa nti bano bandiba nga battiddwa ku byekuusa ku kibba bisolo ekisusse mu kitundu kyabwe. Leki udikira ke bana vugara so labavutiga ufe no lukoti arife lukoti no police bana amamuswa osi police. Witnesses hearing from the area suspecting that these 3 people could have been killed on suspicion of being thieves. Poliisi etegeezezza nga bwetandise okunoonyereza ku ttemu lino. Currently the officers examined and documented the scene of crime. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu West Nile Josephine Agusia, waliwo ebizibiti ebizuuliddwa okuli n'ente eziteeberezebwa okuba nti ze zibadde zibbiddwa. So recovered exhibits of the 3 cows plus the national ID for one of the deceased, and all are being exhibited at Koboko Central Police Station pending investigations. Emirambo gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Koboko okwongera okwekebejjebwa.